Mukama feebazibwe mikwano mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwemu mu kiti kye n'ekitiibwa kye mbakuliseyo ku mirimu. Ne bannaffe abadda tubasabira ekisa kya Katonda. Twebaze tugire mu kigambo kya Katonda. Kitaffe agulumidde okusinga ebintu byonna mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo. Twongera okugulumiza n'okusinza n'okuyimusa. Gwe naawe atugulumiza mu kitiibwa ky'okubuulira enjiri y'okabaka wa bakabaka. Ensi esobole okuvuunamira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naddala eggwanga lyaffe Uganda lye wayita okuva ku mukulembeze waffe okutuuka ku muntu wansi. N'amawanga amalala gonna galabire ku ffe kabaka wa bakabaka. Nga ffenna otusiza wansi tukusinza tukugulumiza tukolera wamu era nga tukuwa ekitiibwa mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Nkyali ku njiri ey'omulembe ogusembayo n'okuyitibwa kw'eggwanga Uganda n'enteekateeka ya Katonda gy'alina. Olwaleero njagala kuba nga mbulya ku kigambo ku nsonga bbiri. Ensonga esooka, obubaka buno bugenda butereevu eri omukulembeze w'eggwanga musaamu ekitiibwa nga bwakumuyigiriza ate obunaddako bugende eri ekkanisa. Obubaka buno asooke nekyandikwa ku bikula 10:10 egamba bweti okutuuka ku 11. Nantwala nentwala akatabo nenkajja mu mukono gwa malayika nenkamira ne kaba mu kamwa kange kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. Nakalya olubuto lwange ne lukaayizibwa. Ne baŋŋamba nti kikugwanidde okubuulira nate eri abantu amawanga n'ennimi ne bakabaka bangi. Mu kitabo ky'okusembayo eky'okubikulwa twatumwa okubuulira bakabaka abantu bonna n'amawanga gonna olw'okwenenya olw'enteekateeka ya Katonda gy'alina nti buli vvivi na bulimi lwa kumuvuunamira. Kati ntandise n'obubaka obw'omukulembeze w'eggwanga. Obubaka buno bwakumuyambako okusobola okufuna enteekateeka ennungi ey'okwenenya okukyuka, kubanga oluusi abaako ebigambo bye nalaba oluusi nga alina omukyala mu kwenenya naye ng'ebigambo ebyo si kwe kwenenya oba waliwo ababimuwandiikidde era n'olumu yali ku bululu ng'agenda okusaba obululumu ndoza emabegakaawo oba Musumaali yamwandikira oba Musumba Sereda simanyi n'abaako ebigambo byasoma eby'okwenenya ng'essaala nnungi. Essaala ebeera nnungi nnyo gye bakuwandiikidde kirungi naye amakulu ogategeera weenenyezza. Bino ebigambo eby'okwogera obwogezi Katonda tabissaamu kitiibwa, oteekwa omussaamu ekitiibwa. Kati njagala kumuwa ebigambo ebinaamuyamba omukulembeze waffe ow'ekitiibwa okutereeza okwenenya kwe eri Katonda ne bannayuganda. Nkiddamu, obubaka buno bwakumuyamba kutereeza kwenenya kwe eri Katonda ne bannayuganda, akutereeze bulungi kuveeyo bulungi ng'ategedde n'okwenenya kye kiki, kubanga oluusi ayogera naye by'atamanyi kuba bamugee nti weenenye naye ng'okwenenya atakimanyi. Bantu bangi tebamanyi kigambo okwenenya nabagee nti mwenenye, era ne mu makanisa bwe kiri abantu babeera ne bagamba Mukama tusonyiwe era bwe bagenda ne bakola biri. Okwo si kwenenya. Okwenenya kitegeeza ki? Okwenenya kitegeeza kukyusa ndowooza y'amagezi g'obuntu n'okyukira ekigambo kya Katonda okukigondera n'okikolanga n'okyekuumanga. Kati pulezidenti w'ekitiibwa obubaka buno bwa obutereevu bw'oba weenenya sooka otegeere nti okwenenya kutegeeza kukyusa ndowooza ey'amagezi g'obuntu n'okyukira ekigambo kya Katonda okukigondera n'okukikolanga n'okukyekuumanga. N'okukyusa endowooza okolenga ekigambo kya Katonda okyekuumenga ate okigonderenga. Ebbulaniya 4:12. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi nekiyitamu nti kyawula omubiri nti obubiri nekiyitamu nekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomi, kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omu mutima. Ekigambo kya Katonda kyawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omu mutima. Pulezidenti waffe ow'ekitiibwa bw'onoobanga onookyuka nga weenenya, ebirowoozo by'olina okubikyusa byonna by'obadde olowooza ne biwajja olowooza mu ggwanga lino nga biri mu magezi go nga ggwe bw'olowooza naye nga Katonda si byayagala. Ebirowoozo by'okyusa. Isaaya emu kandisomeko olunyiriri lwa 19. Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama kakyogedde. Ekigambo kya Katonda kitala, naye oluusi lwaki Katonda atugumiikiriza? Kubanga agenda n'amanya nti omuntu ono amazima tagamanyi, byayogera tamanyi bulungi mazima, kuba naffe twabyogerangako oluusi nga tetubimanyi. Naye bw'oba omaze okutegeera nti nina okukyusa endowooza zange bye mbadde ndowooza nga tebiri mu kigambo kya Katonda na kufumiitiriza kigambo kya Katonda, ti Mukama yampiitira kukola kiki?
era biki byendowooza nga nze omuntu biri mu kigambo kya Katonda. Kaakati omuntu aba yeenenyeza kubanga ategedde agenda kyusa ebirowoozo. Ensonga ey'okubiri, okwenenya kitegeeza kukyusa bigenderwa by'amagezi g'obuntu n'okyukira ebigenderwa bya Katonda ebyo yeetaaga so si gwe weetaaga oba b'oli nabo. Bw'onooba weenenya polisi zino zizo, sooka okyuse ebigenderwa by'amagezi go ag'obuntu, okyukire ebigenderwa bya Katonda olw'eggwanga lino, so si gwe bigenderwa byo n'abantu bo. Oba weenenya, mbadde nkola ebimu ng'ebigenderwa byange waga nti nze nkolera bazzukulu bange, nze nkolera gundi, amafuta gange si gago, buli kimu kyange, si kikyo. Ebyo birowoozo bye byali bifu, n'ebigenderwa byo bifuuba n'abantu bo. Kati bw'oba weenenya olina kubivaamu n'oga nti mbadde n'ebigenderwa bwe biti, nsazeewo okubivaamu n'okubireka. Kaakati awo kanjatule mu maaso ga Katonda n'eri bannayuganda, ntandike olugendo olujja. Oba olw'okusoma tonnalokoka n'okuba kituufu, kuba kwe kusingira ddala. Naye ate era n'omuntu asobola okwerenya wadde tannalokoka n'akyusa ebigendererwa bye. Kati oteeka okuleka ebigendererwa byo gwe ng'omuntu n'amaka go, oba n'ekibiina kyo, oba n'akabi n'obubinja, oba akabinja k'abantu bo, oba bye mwajja nabyo okuva mu nsiko. Ebyo ne mubikyusa nga bigenderwa si bya Katonda, tebiri ku kigambo kya Katonda. Olwo omusajja yalina ebigenderwa bye wuuno ng'ayalabanga bye birungi, bikola Abatume 9. Sawulo bwe yayogeranga ebigambo by'okukanga n'okutta abayigiza ba Mukama waffe, n'agenda eri bakabona asinga obukulu, n'amusaba ebbaluwa okugenda e Damasiko mu 10. Bw'ali yabayo abantu ab'ekkubo nga basajja oba bakazi abaleeta e Yerusaalemi. Bwe yali ng'atambula nga n'atera okutuuka e Damasiko, mangu omusana okuva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola. N'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limuga nti, Sawulo, Sawulo, onjiganyiza ki? Sawulo ono yalina ebigendererwa by'okuyiganya ekkanisa ya Mukama waffe Yesu, nga ye by'alina alabe ng'agizikiriza. Kubanga yali tagikiririzaamu, yali yayiga amateeka, yali amanyi omulembe guli omukadde mwali. Kati n'asalawo okuyigganya ng'ebigendererwa bikulaba nti abantu bano bonna abasiba abasaanyaawo. Kigambe nti gwe by'olina ku kkanisa, n'ebigendererwa bye mu mutima obimanyi, n'ebirala birabikako kubanga weebiri. Kati naye omusana bwe gwamwakira kye kigambo nawe gukwakira. Kati yakyusa ebigendererwa n'agamba nti Katonda ng'amuyigga, n'amugamba ogiganyiza ki? Yali ayigganya Katonda. Buli lw'okola ebigendererwa byo ne ku bantu ba bulijjo oba oyigganya Katonda, kuba buli muntu Katonda yamutonda mu kifaananyi kye, nga bwe tunalaba wansi wammanga. Ensonga ey'okusatu okukwenenya. Okwenenya kitegeeza kukyusa bikolwa by'amagezi g'obuntu n'okyukira n'okola Katonda by'ayagala so si gwe by'oyagala oba abantu bye baagala. Okwenenya kitegeeza kukyusa bikolwa n'ova ku bikolwa byo n'okola Katonda by'ayagala. Nga nkuwa n'ebyawandiikibwa Matayo essuula ya kumeka, essuula yino ya 6:10. Obwakabaka bwe bujje byeyagala bikole mu nsi nga bikola mu ggulu. Matayo 6:10 luga nti obwakabaka bwe bujje byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolwa mu ggulu. So si President Museveni w'ekitiibwa byayagala, oba nze byenjagala, oba famire byeyagala, ba movement byeyagala, oba abasajja be ba tribe byeyagala. Ebyo Katonda si byayagala, ssebo w'ekitiibwa, kusaamu ekitiibwa. Naye ngambe nti okwenenya kulimu ebitundu 3 okutegeera. Okyusa ebirowoozo, okyusa ebigendererwa, okyusa n'ebikolwa. Ne balabanga kati okola bikolwa birala n'ebigendererwa bikyuse birala nga Katonda byayagala. Kaakati awo ojja kuba oteredde mu kkubo ly'okwenenya, kubanga nkulaba Katonda alina kyakugamba, akugamba buli kiseera. Era bwe nalaba ng'oli ne muwala wo gye mwali ng'ogamba nti agenza akulaga omusana ogenda okyuka. Naye okukyuka kw'okwenenya ebimu tonnabitegeera, kubanga n'oli naye tabitegeera byakubuulira. Tuganya n'enjiri gy'abuulira. Oteekwa okumanya ebintu 3. Oteekwa okukyusa ebirowoozo byo bidde ku kigambo kya Katonda. Oteekwa okukyusa ebigendererwa byo bidde ku bigendererwa bya Katonda. Oteekwa okukyusa ebikolwa byo bidde ku bikolwa bya Katonda. Ne gavumenti yo byekola, kuba gw'ogikulembera, gw'otukulembera, Katonda bwe yakwasa obuyinza. Kaakati bwe obitegeera ky'oli ky'ogenderera ekinyusi ky'okwenenya, ojja kikola bulungi ate ofuna ensonga ezo. Era obubaka bw'ogisaba bukutuukeko bulungi ate manyi mu bufuna. Omuntu yenna okwenenya asooka kwenenyeza Katonda mu lwatu n'abantu mu lwatu bye yakola. Oyinza n'okuba wadde iwe wavuddeyo nga weenenyezza, ofukamire n'ogaa nategedde tume muwanguzi yabuulidde enjiri ey'omulembe ogusembayo, ne ntegeera nti ebirowoozo ebimu bibadde ndowooza bikyamu ku Bannayuganda, ku Buganda, ku bantu ba bulijjo abatali ba tribe yange, abatali mu kibiina kyange, bibadde bikyamu. Ebikolwa ebigendererwa byange ebimu bibadde bikyamu. Waawo olinamu ebirungi. Ebikolwa byange ebimu bibadde bikyamu, kubanga gwe mutwe gw'eggwanga
eggwanga linaakyuka kuba Katonda alyagala ogikozesa. Omutwe guba gwa njawulo nnyo bwe guyimirira mu ggwanga ne gugaa nti nze nga pulezidenti w'ekitiibwa n'oyogera amannya go w'ekitiibwa Kaguta Yoweri Museveni nga otegese bulungi olukuŋŋaana nga bw'oyogera ku bannamawulire ekikola nnyo. TV zonna zikuteze buli wamu w'oli, eggwanga likuwuliza nga ngenda kuwa sipiiki yange, bannayuganda mwetegese ku lunaku gundi nzija okwenenya. Abantu bonna ne bakulindirira n'otula ku TV nga bwe ntudde n'obaga nti bannange nze gundi ne gundi kubanga oli wa kitiibwa pulezidenti w'eggwanga kuba gw'oli kulembera ekyo Katonda yakikuwa. Neenenyeza Katonda byonna bye mbadde ndowooza ebikyamu ku bantu be n'ebigendwa byange ebikyamu n'ebikolwa byange ebikyamu byonna mu maaso ga Katonda mwenenyeza nsonyiwe. Nammwe bannayuganda bannange ebirowoozo ebikyamu bye mbadde mbalinako, ebigendwa ebikyamu bye mbadde nnina n'ebikolwa ebikyamu byonna nsaba mu nsonyiwe. Era ngenda kutandika olugendo olujja tutabagane tutandike okutereeza buli kimu. Awo oba okoze kye bayita okwenenya nga okukoze publicly abantu bonna bawulira ku TV zonna kubanga abantu bakusaamu ekitiibwa oli mukulembeze wa ggwanga era TV zikuweebwa. Tegeka olunaku bwe wayagala kwenenya olemeka nti nabadde tonenenya nabadde lwenenenya abantu bategeere kati bino ebitundutundu ebinaddako ebyogenda okwenenya otandike okusituka ogambe nti twatabuka ne Buganda kabaka njagala tusisinkane twogeremu tutereeze kino ab'egindi kati awo otandike naye nga kino ekisookera ddala okikoze mu butongole ku TV zonna nga zikuwulira ng'ensi yonna ekuwulira ng'era weetegese okutuusa nga nze bwe neenenya ne ŋŋamba neetegese okutuusa buli kimu okukireka. Ekyo kye kigambo kye nkuwa otereze okwenenyaako kuba Katonda akwagala. Era si kukyawa ne nkubulira amazima wadde oyinza okugakyawa amazima nange oyinza obutanjagala ne sijja kuvaako nja kukubulira amazima kubanga kye kyantumwa ku lw'omulimu gw'eggwanga n'ensi yonna. Oba Katonda anaatuyamba n'olokoka n'oleka byonna n'ogenda mu ggulu tulisisinkana n'ogaa nti omusajja oyo yambeera bubi tekyanyamba n'okujja mu ggulu. Ekyo mba nkyebaliza Katonda kuba sandyagadde naawe ogende mu Geyeena. Ffenna tuli bantu tusobya tetwagala muti yenna agende mu Geyeena. Ngenda ku kirala. Ensonga enkulu ennyo nazo nazirambise musanvu z'otooka okwenenya. Esooka yakuyiwa musaayi wa bannayuganda okuviira ddala emabega okutuuka mu lutalo n'olutalo ne lubeerawo n'abantu abadde bakyafa nga gw'okulembera eggwanga. Kankuwa ekyawandiikibwa okubikula 2 manya 21 lwa 7 kwerako n'ebyawandiikibwa manyi enjiri yonna ekutuukako bulungi oba ogyagala oba togyagala oba onkyawa oba tonkyawa naye ye ekutuukako. Ekubikula 21 lwa 7 awangula alisikira ebyo nange naabeeranga Katonda we naye anaabanga mwana wange. Naye abati olw'omunaana naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi kyembadde njogerako abassi kubanga obeera mukulembeze eggwanga otta olagira ne batta abakuwakanya ne mu lutalo lwennyini mwattanga kuba gavumenti yalinanga okutta naye n'omuyekera okuleeta olutalo abaako batta n'asiiga enziro gavumenti. Ebyo byonna byalingawo bukumbi. Era nze omu kubanga nkyali muvubuka nali ku nkola ku ssomero ly'e Luweero liri Buziweera yali otusikulu twaka ffe twatikkanga n'obuwanga obumu ne tubuzika ekituusa nawa makutiya n'amakutiya. Kati emisa egyo gyonna giri mu mikono gyo n'egyali mu gavumenti endala njo bwe giri kuba kati ate gw'otudde mu ggwanga oba batula mu ggwanga ne buli kyosangawo kiba kiri ku mutwe gwo. Kaakati egyo gyonna bw'oyimirira n'ogaa Mukama nsonyiwa ebyo byonna byakolebwa kuba Katonda talina gwatasonyiwa. Oba si ekitundu kya ggwanga naye n'otuuka ne weerinya talina gwatasonyiwa. Ogaiti omusayi gwonna kati ngunaaba mu maaso ga Katonda nammwe ebibadde byonna mu nsonyiwe eyo ensonga ya musaayi n'ogijjayo kuba okutta kubaddewo era ng'abantu bakulaba. Ensonga ey'okubiri okwenenya okubbanga bannayuganda okuviira ddala mu lutalo okutuusa kati mbadde okubba ettaka ensimbi z'eggwanga obululu nabwo mwe buli n'ebyobugagga mwotwalira n'enguzi. Kakati ebyo byonna n'ebyali eby'abayindi amini bye yasasula ate ne muddamu ne mubuwa ebyo bayindi naye nga mwekwese muli mabega waabyo. Ebyo byonna byakwenenya tibannaye munenye obubbi bwonna ne bannange bwe tulina bakulembeze bannange mwenna tuve mu bino na bino tutereeze eggwanga. Awo oba oyatudde kye bayita okwenenya kubanze naye atwale nga nti banne mu nsonyiwe nayimirana ku kituuti baali bakoze ku lusaidi taata wange yasamira nange nenkulira mu busamize naye bannange mwenna ab'ekitundu mu nsonyi okuba enjiri yali ku kitundu kuba nange kye nasanga n'ekikuliramu era ensi yonna n'empulira nga nenenya ku muzindaalo gye nali ntambuliramu n'ebirala. 10 ndi ku Yokaana 10:10 egamba bweti Yesu
Yokaana 10:10 kubanze nkubulira njiri ya mazima. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Omuntu omubbi n'okuttata ebyo byonna byakola n'okuzikiriza. Kati ebyo byonna ebyo ya mukadde waffe n'ovaayo butereevu ensonga ezo ziri 7 endeeta ey'okusatu okusosola n'okwawulayawula mu bannayuganda nga naawe wenyigiramu bw'ogenda mu bitongole ebisinga birimu banyankole. Si bonna abanyankole temukwata bubi, wali abatabiriimu n'abanyarwanda si mwenna temukwata bubi. Kaakati okwo kuba kusosola mu bantu enguudo ne zikolebwa mu bitundu ebirala byonna wano mu Buganda ne zigaana kuba kusosola. Ne mubeera n'entalo ezitaggwa ne kabaka wa Buganda oba n'abakakaasuke Buganda ate bwe mwagenda mu lutalo ate nga bwe wamugamba nti tugende mu lutalo nkomyewo Bwakabaka ate ne mutandika obutakkaanya. Kaakati ebyo byonna Katonda abikubanja. Yokaana 2:9 ngukukososola bantu. Naye mu maaso bwe musosolanga mu bantu nga mukoze ekibi musingibwa omusango amateeka ag'obwonoonyi. Bw'ososola mu bantu oba okoze ekibi kati olina okuddayo okugatta bannayuganda wadde baganda bakola bubi oba baki bakola bibage nti nange mbasonyiwa biri byonna biveewo tutandike okukola. Kati buli ggwanga otandike okulonda abantu ng'obawa mu gavumenti si kufumbekezaamu. Sigala nti banyankole bonna temukwata bubi yabatali mu gavumenti n'abanyarwanda bali abatabiriimu naye si kusosola mu bantu. Kuba mwana omwe yaddangamba nti gujoogerera abali mu mazzi niwana ekiwenda bonna ababadde mulona babagubemu banyankole bajjuddemu. Si banyankole temukwata bubi mwenna temuli mu gavumenti namwe muli ababonaabona nkimanyi naye bali bakola nabo banne be bali mu gavumenti. Kati okukuba kusosola otandika okulaba buli disitulikiti olonde minisita oba kiki otandika okutereeza eggwanga ng'obudde kubanga n'emyaka gikuweddeko sebo mukadde waffe. Ensonga ey'okuna okulimbalimbanga bannayuganda mu buli kimu naddala okwagala entebe butagivaamu weewaawo Katonda yagikuwa si kibi bw'oba oli wakugibeeramu si kibi kubanga nayinza n'ogikuwa nga gw'ojja kutuuka okumula ng'oli mu ntebe naga nti ajja kufiira mu ntebe kisoboka. Naye okulimba bannayuganda ng'oyagala bululu nakyo kyenenye nti mbadde nnimbalimbanga ngenda bakolera enguudo ngenda kukola bino n'olimba abayuganda ngenda jediza ebyayo ngenda n'abitundu ebirala. Obulimba oteeka okubwenenya ssebo ow'ekitiibwa. Ensonga ey'okunangireese nsoma Matayo manya Yokaana 8 kankwe buwinyiriri onyirwana munnya obudde bugenda. Mwe muli bakitammwe Setaani mwagala okukola kwegomba kwa kitammwe. Eva ku lubeerera yali musi teyanywerera mu mazima kubanga tegaali muye. Bw'ayogera obulimba ayogera bibeere bibye. Obulimba obuveemu kubanga bwa Setaani. Ensonga ey'okutaano obusamize okuva edda n'edda mu lutalo wagendanga ne mu nsozi era n'abakulembeze bonna babeera n'obusamize. Daniel 2 bw'ayogera okuva ku lusooka okutuuka ku 2 lulaga nga bakabaka bonna babeera n'abafumu ekitontya kyegaana n'aba Buganda n'abakabaka abalala bonna babeera n'abasamize tebabeera na bakatonda babaako bebibuuzaako abasamize. Daniel kyogerako ne bano baalina obusamize. Daniel 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku 2 kankireko ojja kwesomerawo ng'egamba ono yayita abasamize be. Ensonga ey'omukaaga okunyigiriza bannayuganda ng'otiitiibya abagwira nga abanyarwanda abava e Rwanda abatali baawano abasinga Abasudani Abayindi Abacyayina n'abalala ng'obatiitiibya nga babafuuse nga ba-investor muli mu bintu nga bannayuganda banyigirizibwa. Kuko nabina Katonda abikuvunaana tetugaana baganda baffe ababeerondo bava Arusha Abasudani watu n'Abasudani bano ab'ebbomba bo bannayuganda n'abanyarwanda baawano bo banyarwanda baawano naye abantu b'otiitiibya ate nga si baawano okuseera ebisinga Katonda akuvunaana. Isaaya 10 ojjajja esomero okuva ku lusooka okutuuka ku 4 olw'obudde kuba baana butono. Namba y'omusanvu effugabbi n'obwannakyemalira mu buli kimu. Obuyinza tandika obwejjako obwebwa minisita obwa minisita w'enguudo njagala enguudo okulaba nga zikolebwa nga Amini yalaba nga buli kikolebwa n'agenda alambula. Kati otandike okulambula bulambuzi olabe buli kimu mwakikoze bulungi. Minisita w'eddwaliro mukwasi by'eddwaliro owaaki kati ebyo babufuzi bannakyemalira gw'oggulawo ddaamu gw'okola kino gw'otawula poliisi gw'otawulula amagye gw'ojja kutawulula enkaayana z'ettaka nange otunatabuka mu kanisa ate nange era nkuyite. Kati wateeka okujjawo obufuzi bwannakyemalira z'ensonga 7 obuviiremu ddala wagati minisita kwata kino gwe kwata ekifo kino gwe kola ekintu kino wabaawo ensobi ng'omuyita minisita obanga osindikayo bambegayo olabe. Kaakati awe eggwanga lijja kutereera kubanga senga ova mu nsi eno kati wano enfugayo kati n'omala ovaawo wano tewali kitongole kiteredde kuba byonna biri mu nkwawazo. Teri minisita eteredde, paalamenti eri mu nkwawazo, ekitongole kiramuzi kiri mu nkwawazo, prime minister ali mu nkwawazo. Abantu bate beetengerere bw'olondoola emirimu engeri gye bagikola ky'oyagala batuukirize.
ng'ekisanja kyo kikyaliko. Sikuvuma naye nkuwa ekitiibwa n'ate nkubuulira amazima Katonda gantumye okukubuulira. Ssebo n'ebigambo ebyo Mukama akuwa omukisa bw'onoobitwala ng'ensonga enkulu. Bw'onoobinyoma nze ndi muzindaalo muggulu tugenda kusisinkana nga ntudde wali nga baga nti ebigambo bino musajja byakubulira obiwulira eggulu gye liri ssebo toka teririiyo. Mukama akunkuumire.